Okay, webale nnyo kubanga okyekumidde ku ETV Uganda. Ward XP is my name. Amalala mawulire agaliwo gabadde gayitingana gega mwana mulenzi musayi muto oba omuyimbi omuto Bruno K mumanyi bulungi yomu ku bavubuka abato abayimba obulungi abaliko obulungi. Amawulire ennaku 2-3 gayitinganye nga galaga nti Farida Nakazibwe akola ku TV emu mu ggwanga nti bali mu mukwano omuzibu ennyo. Farida Nakazibwe emabega kaawo kigambibwa nti yayawukana ne bbaawe omwami oyo gwe bayita Sali Omar, era nga n'ennaku zino ku pologulaamu ze zaakola tatanya okuteekako linnya lye ya Sali yalijjako. Kino kyatabudde omuyimbi Bruno K bwe yawulidde olugambo n'agamba nedda bannange mumpaayiriza, andi musajja mukristaayo asisobola kwagala mukyala Farida Nakazibwe kuba omukyalo oyo muwe ekitiibwa kye era libogerako bambi sibimanyi simuganzikangako tetweyagalangako tewali nekimu akigenda mu maaso. Wano webijjidde ye Farida Nakazibwe tanaba kuvaayo n'atangaza ku nsonga zino, wabula Bruno K yakakasiza nti nze ndi musajja mulokole nsabira mu Fanero Ministries era siyinza kukola bintu webityo. Omukyalo oyo muwe ekitiibwa era tewali kigenda mu maaso, era omukyalo oyo simulabangako simusisinkanangako ne tubeerako na mboozi nnene nange olumu mulaba bulabi lwe nali mulabyeko ennyo just hayi tewali nnyo kyamaanyi. So embeera yeeyo naye nga abantu bagamba abamu nga bagamba nti Farida Nakazibwe yandibanga naye atandiise emize giri ejjala ejja straka. So tetunakakasa bulungi naye nga wekumire ku ETV Uganda. We're gonna be giving you all the latest details. Kituufu si kituufu, whatever is going on, we're gonna be giving you all the true facts. Just wekumire ku mukutu ETV Uganda. Tugenda kubanga tubawa buli kimu mwena abatulabanga musinzira mu United Arab Emirates, Dubai, Abu Dhabi, Alain, benkoze nabo ku kamera. Waliwo mukyala ali wana atudde. Thank you so much for watching. Balabanyo ETV Uganda. Waliwo abali South Africa, muganda waffe gye babadde bamutusirizaako obuzibu bannange fujjo mulikomya abe South Africa. Katusubire buli kimu kiri mu mirembe kigenda bulungi. Abali Oman, Bahrain, Jordan, Saudi Arabia, yonna everywhere where you watch from. Thank you so much for watching. Until next time, mbagala nnyo.